Boba na kibiina kya Forum for Democratic Change nga bayita mu myuka w'omwogezi waabwe John Kikonyogo mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olw'otuuzidde ku kitebe kyabwe Najjanankumbi mu Kampala olwaleero beemulugunyizza ku bibayisa obulagajavu obuli mu kitongole kya poliisi ekyazimya moto ekyaviiriddeko ekizimbe kya Ivory Tower eky'ebyafaayo okukwata omuliro ku University Makerere. Bategeezezza nti beewuunya okuba nti abazimya moto baagenze ozikiza omuliro guno kyokka era ne guddamu ate ne gukwata ekizimbe kyekimu mu kiri ekigeseza olunaku olwaleero. Tetumanyi oba guli omuliro gweyongedde eno oba ayi muntu ali emabega ayinza okuba nga ayokya bino ayinza okuba nga neerabidde ofiisi emu naddeyo naye agimalirize. Benyamidde okuba nti gavumenti eteeka ensimbi nnyingi mu kitongole kino kyokka nga n'alipoota ku muliro oguzze kwata ebifo ebyenjawulo n'okutuusa olwaleero ezifulumizibwanga. Tusaba mwami Ochola ne banne batubuulire ebiro byonna okujja kw'ebizimbe byaffe kuva ku ki. Joseph Omagol ne David Sekayombya be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.